mukukuza olunaku lw'abakozi mu nsino olubadde ku kisaawe kya Bishop Nkoyo SS Matale bannaddini basabye nga kulibiddwa omumyuka wa mufti asooka Sheikh Muhammad Ali Waiswa n'omulabizi w'emikono Enos Kito Kagodo nga basabidde abakozi ne Pulezidenti Museveni okukuuma enkulaakulana etuukiddwako. We praise and thank you, Lord, and acknowledge the abundant resources that you have endowed our beautiful nation, Uganda. Lord, we gather to reflect the theme, safeguarding Uganda's progress, empowering the workforce, and promoting decent work. Wano sente w'ekibiina ekigatta abakozi ekya Noto Okero Musa asiimye Pulezidenti Museveni okukkiriza enteekateeka ey'okusasula abakozi abawumulakisi mu bwangu okubakendezaako ku musolo gw'omusaala guyite pyazi yoane nga tegwedda ku mitwalo 3 zokka ekiyambyeko abakozi okusigaza sente mu nsawo. We also want to thank you for accepting to raise the threshold for pay as you earn to 350,000. At least that will allow the lowest worker to go home with some money. Okerera buli Pulezidenti wali yateekawo ebipangirize by'abannamakolero bali bannayuganda emirimu naye abakozi batuuka ku mirimu ssaawa 10 ez'okumakya ne bavaako ssaawa 2 ez'ekiro ekintu eky'obulabe eri abavubuka naddala abaana ab'obuwala. And they walk through dark places. Most of them are young girls. We want to request you, sir, that there should be a plan to provide affordable accommodation for these young workers. Abakozi ba KCC naddala abeera enguudo tebabuusiddwa amaso nti bafuna omusala mutono ddala so nga bannayuganda bagenda okukola obwakaddamu mu ggwanga bawalabo babonaabona ebitagambika. So far we have received over 5,000 calls from people who are suffering in the diaspora, and we are working with the internal security, we are working with the internal affairs to see that our people are assisted. Abakozesa bakiikiddwa Pulezidenti w'ekibiina ekibagatta ekya Federation of Uganda Employers Fred Bamwesi yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okutongoza enkulira y'abakozi okukolera mu mbeera eriyaddiyaddeko ng'ayita mu kwongerako sinza PDM okuva ku bukadde 10 okutuuka ku bukadde 2 ku muluka. All the time, and we specifically appreciate your promise to double the PDM funding. This move will reduce the proportion of our people the proportion of our people outside the money economy. Minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa Pulezidenti Diana Mutasingo yeebaza Pulezidenti olw'okuweereza bannabuyiko 203 mu nteekateeka ya PDM so nga n'abali bagobaganyizibwa ku ttaka bafuna kugwera oluvala Pulezidenti okukoma ku balandiroodi. Abeebukunja mukimanyi Pulezidenti yakikozeeko ddala abalandiroodi abataagala musasula obusuulu baguddewo akawunti we mugenda otteeka obusuulu obwo. Ye Minisita abakozi Betty Amongi ategeezezza nti ekitongole ki Mastercard kya Kasanti Uganda yeesingamu abakyala abajjumbiddwa okwenyigira emirimu egitali gyemu mu nsi yonna nga bali bitundu 45 ku buli 100. Agamba nti kino kivudde ku nteekateeka gavumenti zeetaddewo abantu okufuna ssente ne batandika okukola kussa n'amateeka agalungamya abakozi ngeri ya NSSF eriwaliriza omukozi okuterekera obukadde bwe era nga tebazifuna ne mu bitundu nga tebannakaddibwa. The NSSF Amendment Act that has provided for voluntary savings for pension and security at retirement, the Occupational Safety and Health Amendment Act and Regulation. Ensonga y'omusaala okutandikibwa ku kiyite minimum wage Amongi ategeezza nti okwebuuza ku kyagenda maaso ku ssente mmeka omukozi z'alina okufuna ezitandikibwako era nga asaba na kabineti egenda kuyisa akakiiko okuŋŋanya ebirowoozo byabo bekikwatako. Your Excellency, the progress is that the Minimum Wage Advisory Board and Wages Councils have been put in place but structured around sectors, industry, services, and ICT, and all the other sectors to discuss and come up with the minimum wage based on their industry. Omumyuka wa Pulezidenti Admiral Jessica Lupo niyaleka ettale lyasibiridde abakozi. You have provided a platform for dialogue between employers and employees, which has translated to a very stable private sector. Oluvaakakiiko akagabimira ne kakulemberwa Brigadier Richard Kalemire kasomera abantu 50 abasukkulumye ku bannaabwe ne baweebwa emidaali
okubasiima. Abamu ku basiimiddwa kubadde Kabakuumaddembe n'abantu ba bulijjo kubadde mukozi bunnaffe Haji Jamiiro Sebalo. Bano baliko obubaka bwe bawadde. Omukulembeze w'eggwanga yandowoozezaako n'ampa omudaali. Ampadde omudaali ogwa Jubilee Medal gwasinzidde eggwanga lyemaze ndafuuba n'okulaba abantu bayina okukola ate abantu bwe batootawo emirimu basobola okuyimirizaawo obulungi. Abantu abalala b'ewiiki tuwayizaamu nabo abayabibwa ku President Museveni okuyita mu nteekateeka eya strategic campaign for alternative income generating activities for fishing communities in Uganda. Bebaza President Museveni okubasindikira abakugu kibayambye okwebeezaawo. Buli kibiina kigenze kibeeramu bamemba ab'enjawulo naye baatuyamba ne batuleetera embizzi. Buli kibiina ne bakiwaayo embizzi 3 era we twogerera tuwezeza embizzi kati ezigenda ssaawa eno mu 8. Ne bajja ne batuwaayoko ku bintu ebitono omwali enkoko era kati n'olwekyo tusaba pulezidenti waffe akkirize atwongere. Akuli enteekateeka eno Sylvia Nakiwolo ategeeza nti baagala okwongera amaanyi mu kusomesa abantu b'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye basobola okulima n'okulunda okulwanyisa obwavu. Kati enteekateeka gye tulina nga State House eri abavubi kwe kwongera okubawa ebintu ebirala bye basobola okukola okugyamu ensimbi ng'oggyeko okutunuulira ennyanja yokka kubanga essaawa zino nga bwe ntera obbagamba nti ennyanja tekyasobola kumala bantu. Ekirala bano abakyala bali ku fishing communities twabateereddewo kye bayita women entrepreneurship centers ne tubayigiriza okubaerako emirimu emirala gye bakola ng'okutunga. Nange ndi wano ebuyikwe okubukiriza ekisooka pulezidenti waffe n'okuyozaayosa abakozi bonna abakola emirimu egy'engeri emirimu egitali gimu. Kwegamba omukozi wa Uganda essaawa eno mu mulembe guno gwa NRM yes wandibaawo ebitanatereera ennyo naye nga at least yaddeyaddeko. Mukazi Kivombe ne Robina Nantole bakusakidde eggulu eno kwa Bukedde TV.